Okuziika kwalimu abayaaye bangi, mwalimu abanywi enjaga bangi, oli yajja afuuye enjaga ye ne baziika omuntu omutwe ne gutunula ewalala gulina tunula eriiso. Family yalina omulimu munene nnyo naye ekyo kiddayo eri families endala. President yasegirinye etuwa ekyokuyiga okweteekateeka obulungi ate tujje n'ebyobufuzi oba oluusi oba oliawo mu kuziika. Kati nazi kuno bigenze bikyukamu. Muganda wange Helen Nakimuli mukwano we yali mukwano gwange nnyo. May her soul rest in eternal peace. Bamuziika bamuwa decent send off. Ekitali kusejirinyo. Decent send off. Ekyo kye twali twagala. Tisenga ddoboozi omanyi tumuyita ddoboozi ly'ekyebantu. Twamuwa decent send off. Sanga bino byonna tebyandibaddewo. Decent send off kitegeeza abaana bajje wali balabe ebyo byonna biggwere mu lumbe naye tebyaliwo. Walaba effujjo lye baakola ebyo byonna olwaleero bidda. Kyovula bwe yabagamba taliwummula paka nakatajja kola ki? Kyaluluma. Kyaluluma. Waliwo abakyala abavaayo awo nga basaba DNA era ne mugikola kuba twamanya nti abaana baali 9 naye neewandulako 5 ne musigaza 4. Bali contented bonna abo be baawandula tetusuubira kumuziikula. Well, nange egundi amawulire ago nina omukutu gwengalabye. Naye I can confirm nti waliwo abakola appeal. Manyi omuntu yenna atamatidde na nsalawo ya kintu kyonna ayina eddembe to appeal, ayina eddembe okujulira. Mukyala akandinda Mama Ibu yajulira olw'ebyo byatamatira nabyo mu DNA ya government gye yakola mu laboratories za government era n'agamba nti mwalimu okugulirira kungi. Of course abayina right okwapiringa. Yali contented n'omwana w'okumuwandula. Contented n'omwana w'okumuwandula era n'abaako n'abakyala abalala bakulemberamu ne bakola appeal. So kati just tulinda bulinzi hearing ey'omulamuzi tulabe ensalawo y'omulamuzi agamba ki. Tegedde? Yes, tulinda judgment eyo, final judgment omulamuzi tumanyi yagamba ki. Bwe kibanga kivuddeyo bwe kityo nti DNA eddemu ekeberebwe kubanga ate ye ebimu ku byagamba nti si mumativu na DNA samples zino eziri mu laboratory za government ayagala omugenzi addemu aziikulwe. Hey. Yes, baddemu bamuggyeko samples ndaga butonde abaana bonna bakeberebwe. So fe kitutakanya nakyo kubanga senga abaddamu okuziikulwa kiba kitegeeza nti guba mulundi gwa kubiri. Azini yali agenda kumera nti banne bamuzuukirako ye n'asigala yeemagomberwa kumutunuza gy'atayina kutunula. Kiki yafiirwa mu kumutunuza gy'atayina kutunula? Banne baamulekayo balina kye baamulyako baamuzuukirako nga ye kyamulemezaayo emagombe oba ekikyamulemezza emagombe kutunula gy'atayina kutunula. Magoba ki agali mu kutunula gye yalina okutunula? Kalungi ki gwe wali onoonya mu kumutunuza gye yalina okutunula? Era ani eyalina okutulaga gy'alina okutunula ye batabanga ba family? Sekkirinya ne mumuzannyisa ebyobufuzi mu bulamu, sekkirinya ne mumuzannyisa ebyobufuzi mu bufu, naye ng'ebyo byonna biva kuzaalibwa mu family zityo. Si musango gwo okuzaalibwa mu family etyo, naye ate musango gwo abaana bo okuva mu family etyo. Newankubadde tuva mu family zityo, naye tulwane nnyo abaana baffe baleme kuva mu family zityo. Otherwise tuyinza okulemwa okwebaka emirembe ne tulannama senga tunaava mu family zityo. Ate ntakola kisoboka abaana baffe bave mu family ezeegasa. Waliwo abagagga manyi obusiraamu butugaana okwekutula ku bika byaffe, abeekutula ku bika byabwe. Omugagga w'e Butambala yanga Manisuuli Matovu yeekutula ku kika kye n'atandikawo ekijja ekikye. Bwe nali omuto nga yiyi nga lwaki omuntu aba yeekutula ku kika kye ng'ate musiraamu ng'ate obusiraamu ekyo bukigaana? Famire yali etyo ng'alina okutandikawo famire ejjudde etali etyo. Ne Lawrence Mulindwa
yeekutula ku famire etyo ng'alina okutandikawo famire yejjudde etali etyo emu ku nsonga ezatta Sseggirinya kuva mu famire etyo era ensonga lwaki Sseggirinya alemeseddwa okwebaka Magombaala Nname kuva mu famire etyo. Famire etyo teba na nsa, famire etyo teba na kwagala, famire etyo ebeera teswala. Nga maama waani oyo ayinza okukkiriza omwana we agendere mu mbeera Sseggirinya gye yagenderamu, kyokka ng'ate n'ekirabo ekyalisembyeyo ekitono kuwummula mirembe nakyo nga alaba kiryokke omwana we obutawummula mirembe. Nga muganda waani ayinza okuwaayo muganda we afiire mu mbeera Sseggirinya gye yafiiramu nga Kasagga oyo ow'Amayuga bwe yawaayo muganda we afiire mu mbeera eyo gye yafiiramu. Bw'otunuulira omwana ono Luuswa, eyo peni siiye oba ebigambo byali mu kwogera si bibye. Bwe mutunuulira ndaba Munyagwa gw'olaba ki? Gwe Luuswa bw'ayogera olaba ki wamma? Oyo si Munyagwa. Naye waalisoose ne weebuuza Luuswa lwaki ye Munyagwa yaddukira mu kantu, era lwaki ye mu kaseera kano ali mu mboozi za butambi bufulumye, ali mu mboozi za nsambya n'emirembe, emboozi ezitakola sensi. Ye zaabeera musiru akuba musiru, ayina ensonga lwaki ye yeekwesa omwo, kuba amanyi obuzito bw'ekyo ye kyakutisse ggwe gy'oyogere. Omukongozzi omusiru yakongojja emmandu ennimba oba yakongojja emmandu enfere, kubanga emmandu bw'efera tebakuba yo, bakuba mukongozzi. Saagala okongojja emmandu anfere, era si buli kibbo nti kibeera kyakunogeramu ntula. Ebibbo ebisinga bibeera byetisse lubaala omukambwe. Bwe waalisoose ne weebuuza abachampioninga ekintu kino ekya Muhammad Sseggirinya lwaki basirise? Nga neyeeyita looya we lwe yayambala majambo woowe ag'obwalooya Sseggirinya lwe yateebwa okuva mu kkomera, akabonero akalaga nti ye yali asiba era ye yajja n'asumulula lwa nsonga. Teyeetikkangako yadde akadomola ka liita emu, yatandikira ku kidomola kinene okwetikka. Tawoozangako yadde ogw'okubba enkoko, nga tawoozangako yadde ogw'okuwemula ku kyalo. Yatandikira mu musango gwa butujju era n'aguwangula. Yatandikira mu musango gwa buyeekera era n'aguwangula. Kyokka ate ogwali badde omusango ekiggula luggi ogulaga nti bannange ono muwoza mulungi nnyo, olaba ayise ku guno n'emirala jjajjuuza yakoma ku ogwo. Lwaki yakoma ku ogwo? Lwaki Mugwalukwago tajja? Lwaki Mugwamuwanga tajja? Ng'Ogwalukwago mutono nnyo okusinga ogwa Sseggirinya, ng'Ogwamuwanga gwakuteebereza buteebereza okusinga ogwa Sseggirinya. Yajjayo ate ogwa Sseggirinya ogwo ogutaamuwa maanyi kumanya nti nsobola n'emirala egiddako kanjiwoze. Lwe yayambala gawuni y'obwalooya yajjayo musango gwa butujju nti omwana atalyangako ku nsujju atandikidde ku kyetutumula. Bw'oba olaba kisoboka? Basirise. Olowooza basirise lwakuba tebalina byakwogera? Oba olowooza nti basirise lwakuba tebamanyi kyakwogera? Balina ensonga lwaki basirise. Ekibagoba si kitono, oba ekibanoonya si kitono. Kakati saagala ofuuke omusiru w'ensonga ennene nga ggwe olowooza nti oli muzira okola ebiremye bali. Ate ab'amaanyi weegenderezanga nnyo. Ow'amaanyi okutuma ku kintu gwe nolowooza nti ogenda kukisobola, waalisoose ne weebuuza lwaki ye takyerumbidde kuba akusinga amaanyi.
akusinga influence, akusinga ssente, akusinga connection, n'okumanya ekyokukola. Lwaki abeera asindise ggwe mbu lwa nsonga akwagala nnyo? Nedda, aba akufudde muggo mu kateebe, tateekayo kugulu kwe. Kuyinza okubbira asooka kuteekayo ggwe, alabe butya obuwanvu bw'ekyo ky'oli mu kulinnyamu, kyakulinnyisizaamu, oba kibbiza. Yaleme kulinnyayo nga ggwe akufudde ki? Ng'akufudde saddaaka. Tutegeere ebigaanyi. Era nina ne gwe nalabye mu maka ga Lukwago eggulo. Tutegeere ebigaanyi. Ate ne gunsinze aliwa bitono. Nkiddamu, tutegeere ebigaanyi. Ate ne gunsinze aliwa bitono. Seggirinya yali tayagala mmutunuza. Seggirinya yali ayagala kwetunuza. Seggirinya yali tayagala mmukyusa. Seggirinya yali ayagala kwekyusa. Yonna ewatunuzibwa Seggirinya si nsonga omufuta banankwata. As simple as that. Yonna ewatunuzibwa Seggirinya si nsonga. Seggirinya yali ayagala kuba mulamu, si kumutunuza walungi. Tewaliyo w'otunula walungi. Era tewaliyo nziika nnungi nga bwe wataliyo nfa nnungi. Osigala oyitibwa mugenzi. Eyatunudde emagaribi n'eyatunudde emashariki bonna babeera bagenzi. Tewaliyo taito esoosowaza mugenzi. Yonna taito eryegi mugenzi. Wawayita akaseera finale nguli. Teriyo taito esukkakaawo. Mwe mwali mumutta, lwaki temwasooka kulaga baziisi wa gy'agenda kutunula? Kyekyakummisa kaadi. Gwe kaadi wagenda kugisaba ku bigere. Ng'ate Seggirinya gye yatunula si gye yalina okutunula. Gwe wayimirira ku bigere mu kifo ky'okuyimirira ku mutwe. Mukama wange njagala kaadi, mukama wange mpa kaadi, bambi munnange mpa kaadi. Oli ku bigere, wumba omyayo omutwe baguteeka walala. Olowooza oli ku mutwe. Kyekyakummisa kaadi. Ebyo byonna biva mu famire etyo. Kasagga yatta Seggirinya, oyo omuvubuka ow'amayuga. Ye yatta muganda we. Yatta muganda we. Baamala omutta. Kakati ate bali mu kubaako be banenya. Lwaki teyaziikwa bulungi? Lwaki temwamuteekerateekera enziika ennungi nga temunnatta? Famiraako naye omusaayi si mazzi, kubanga ate n'amazzi tegawewuka. Mu buto tewakkirizibwanga kuyiwa mazzi ga munno, effujjo ly'abaana. Era nga batugamba amazzi gasala. Bwe gaba gasala ate olwo omusaayi. Ebitalo bye mwateeka mu nnyumba ya Seggirinya bijja ewammwe. Siwaliwo muwendo gwe gw'oyagala kufuulirako baana bo kusoma batikkirwe ku bulamu bwa Seggirinya muganda wo, ng'abaana ba Seggirinya basigadde bamulekwa enkya n'ojja ne weekwasa. Aba National Unity Platform baatulemesa okuweerera abaana ba Seggirinya. Twali tugenda kufuna ssente baweerera. Seggirinya yali asobola okweweerera, teyali munaku. Mwe mwali badde mumukolera ekintu kimu, kumuleka nga mulamu. Ebirala byonna yali asobola okubyekolera. Naye luuswa akakabbo ke weetisse tebakanogeramu ntula. Kalubaalo omukambwe. Bw'aba alina amagezi awulira ebigambo ebyo abikwate nga nsonga nkulu. Omuganda wajja enjogera egamba nti embuulirire tefa yonna. Ebyo ebigambo omukulu by'ayogera si lwakuba nti yalina obulumi. Abo babayita abagiwadde omuliro.
kubanga n'ababakozesa balaba nti ono yatakyalina kyakufiirwa, yasobola okgenda n'abyogera, bo ne beewogoma ne badda ebbali ne bamugamba nti kati musajja wattu gwasobola obbitwogerera, genda bakaakazindaalo. Ebyo byowulira batandise okwetakulatakula, omanye ennaku zino ekiri mu ggwanga Uganda atakimanyi. Gwe wekka oyinza okulowooza nti Uganda eri safe, naye ekyamazima ekiri mu ggwanga Uganda waliwo abakulu ekibagoba. Kati banoonya diversion after diversion, bagire nga bavugirako awo bannayuganda kubanga bakikwata nti bannayuganda tebanywerera ku nsonga emu. Baba bakyali ku eno ng'ate bafunayo gye babuukira. Kakati banoonya diversion ezisobola obbatwalirizaako nga bali mu buyinza. Kati omukulu byatandise okwogera ebyo, tekikwewunyisa nga bukedde enkya ne babagamba nti anti ne Seggirinya waliwo bamaama abatali bamativu era agenda kuddamu aziikuulwe, baddemu okkebera endaga butonde. Muyinza obbirabako, kubanga bwe bati omukongozzi bwe bamutumye atandike okulambulula ensonga zino, zibagwe mu matu, kigenda okutuukawo nga temukyekanga. Eyo diversion ejja bavugirayo waakiri ewiikisi 2 oba omwezi, nga bw'olaba ey'akafeero bwe batambuzaayo omwezi. Kati bo bano banoonya bibatambuzaako bannayuganda basirwalireko ku ebyo, bo nga bwe bagira bayisaawo bye bayisaawo. Tukkiriza eggwanga lyabava dda mu ngalo, baalema kukkiriza bukkiriza. Kaakati bavuga diversion, tugire nga tuwuukirako ku ebyo nga we beetereeza nti wano tusobola okkizza mu mikono gyaffe, wano beebase tupalappalanye tukitwala, oba kituyinga obuzito. Kale nno Luswa wandyesonyiyo ensonga za Seggirinya, mwandirese omusajja n'awummula mu mirembe gye.